kibuga Jerusalem ekya Isiraeli, ekifaananyi ky'oba olina okuva ku bye tusoma mu Bayibuli weesanga nga kikontana n'endabika y'ekibuga kino olwaleero. Kino kisinga kwesigamizibwa ku supiidi ey'ekizungirizi ekibuga kino kwe kikulaakulanira. Enguudo ez'omulembe n'ebizimbe byamalirwako obudde nga babiwunda kw'okomya amaaso. Ekibuzo ky'oba olina wano ky'eky'ebifo ebikadde gye biri. Bisangibwa wano mu Jerusalem omukadde eyeetooloddwa ebisenge ng'enzimba y'edda eri mu Bayibuli bwe yayogeranga. Wano we twasanze ebifo ebirala ebyazimbibwa mu ngeri enkadde ng'akatale kano. Tweyongerayo mu kkubo Yesu Kristo lye yayitamu ng'agenda okuttibwa. Ekkubo lyafunda era abamu beeyambisa akakisa kano okutundira wano ebyamaguzi byabwe. Wano we twasanze abantu abavunnamye okusinza. Kigambibwa nti bwe yakoowa Yesu Kristo wano we yawummulira n'atonyeza n'ezziga abakazi bamale bamusangula amaziga. Here Jesus meets Veronica. Jesus is bleeding and sweating, and Veronica gives Jesus a handkerchief. And when Jesus gives Veronica the handkerchief back, she saw the image of Jesus on the handkerchief. Oluvannyuma tutuuka e Gologoosa Yesu Kristo we yakomererwa ku musaalaba. Abantu ababalirwa eyo mu nkumi n'enkumi be bagambibwa okuŋŋaanira wano buli lunaku okusinza. Awaazimbibwa ekizimbe kino ekyafuulibwa essinzizo we waasimbibwa omusaalaba Yesu Kristo kwe yakomererwa. Ku jjinja lino Yesu Kristo we yagalamizibwa nga yakawanulwa ku musaalaba na guno gwaka likyaliwo. This stone that the people are kissing and touching, this is the anointing stone. Ab'enzikiriza y'Abasodoksi be basinga wano obungi. This is the tomb where Jesus was buried for 3 days, okay? Friday, Saturday, Sunday. On Sunday, his mother and Maria Magdalene came to the tomb, and the tomb was empty. Jesus was not there, and he was wandering in the country for 40 days, okay, till he met his disciples, he met other people. Then he came to Mount of Olives and ascended to the sky. Twategeezeddwa nti olw'enkaayana wakati w'eddiini ezikiriza mu Yesu Kristo kwani avunaanyizibwa ku kukuuma ekifo kino kyasalibwawo essumuzo ky'empuku eno kikwasibwa Abasiraamu be baba bakikuuma. But the keys for this church are under the hold of 2 Muslim families, okay? They have 2 Muslim families have the keys to this church, okay? One of the most important churches, places for Christians. Mu bimu ku bye tunaakuleetera ku bifa ku Isirayiri olunaku olw'enkya mwe muli akasozi jjajja w'abakkiriza Ibulayimu we yali agenda okusaddaakira mutabani we Isaaka.